Eriyo omuntu yenna yakamala okusoma ng'onoonya mulimu. Eriyo omuntu yenna yakafuna omulimu. N'oyo ali eyo ku mulimu. Naye ng'olinamu obuzibuzibu, boosa nkwana, biki, omusajja, tulina obuzibu e Uganda eyo nti omuntu. Omuwala afuna omulimu nga mutalabika bulungi. Mukama wo najja natandika okukwatirira. Ogenda okusanga ebiseera ebisinga nga weekyaye ng'omuntu. Vidiyo eno nsaba ogitwale nga nkulu nnyo gy'oli. Ekisooka, njankubulira ebintu by'otalina kukola ng'oli ku mulimu omupya gwe wakafuna. Namba emu, tolaganga bukugu. Ne bw'oba omanyi nnyo, tolaga bakozi banno nti osobola obbikola ne biggwa. Ne bw'oba kiba kisoboka beebuuze nako. Bakuwaane buwaanyi kukwata mangu naye ng'olwedde ekyokukola okimanyi. Teweesukkulumyanga n'olaga bakozi banno nti oli wakabi nnyo byonna obimanyi. Namba 2, toyogeranga gy'obadde okolera bw'oba obadde okoleddeko ewalala. Kasita olaba nga CV yonna ne togidisikaasi nga gireke esigale mu background. Lwaki? Ebibiri bino okulaga nti olina skill n'okulaga nti wakolerako mu bifo ebyaka by'okusinga wano. Banno bakukuba mangu oveewo kuba bakimanyi osobola batwalako obukulu. Kati kyangu nnyo okupromotinga kubanga olina experience y'amaanyi ate obaddeko naawo wantu ow'amaanyi. Kati kyangu nnyo okukuba n'ovaawo ogwo mulimu oba ogufiiriddwako. Namba 3, abantu empalana z'osanzeewo ku mulimu abateeyagala, abatakolagana, abatakola ki, byonna tobiyingiramu. Baleke beewalana byabwe gwe tebikwatako. Kikulu nnyo. Buli w'oyingira empalana z'otalina kuyingira ojja kusanga ebizibu. Ekirala, abantu yogera nabo bulungi. Naye tobafuula mikwano gyo. Tobakkiriza kujja wammwe. Abantu b'osanze ku mirimu, emboozi z'oku mirimu gye ziba zikoma. Kye bakubuuza ky'oba oddamu, beera reserved nnyo. Obutanyumya yadde ekikwatagana ewaka wadde ekikwatako ng'omuntu. Ekirala, ebintu by'ofunye ebyewaka, omwami wo, abaana, n'ebyo mupulaninga okukola n'omwami wo, oba by'opulaninga okukola ne mukyala wo oba olinako w'otuuse oba famire yammwe. Bankoledde ku visa ya gundi, mpulaninga genda Germany, mpulaninga kukola bwe kiti, nnyina kino banzimbidde ennyumba, nafunye emmotoka empya, byonna tobyogerako. B'okola nabo tebibasanyusa, era bwe baliwulira nti bagulidde emmotoka empya bagenda kukulemesa paka ng'omulimu gukulemye. Namba 5, mikwano gyo bajja kuba ne pati, oba abantu b'okola nabo bajja kuba ne pati. Embaga, birthday party, obusiki bw'embaga, simanya baby shower. Waayo contribution yo balage nti wabadde olinako woolaga, togenda buli wamu. Lwaki? Abantu abo balaba. Bw'otandika okugendayo nabo bajja kwagala okujja ewuwo. Bwe bajja ewammwe nga waliwo embeera etali nnungi, bagenda kutandika ogikozesa okukulwanyisa, n'okunafuya nga ggw'omuntu. Bwe balijjayo nga walungi nnyo kusinga ku kye mufuna, bagenda kukulwana oveewo kubanga ggwe obasinga. Teri mukozi munna akwagaliza kuba kalungi ng'okayina kali mu nsawo yo. Ekirala, teekawo distance ne baba boogerako obimanyi nnyo. Si buli mbeera nti olina ogyogerako. Bw'otawaawo mbeera bagatta nti ya mirimu, ebintu ebimu tobyogerako. Beera reserved, tuulako kewamu mu nsonda osirike. Banyumye, fuka musirise ne bw'oba toli. Ekirala, bw'oba olina famire, creatingira famire y'obudde. Tomaliya budde ku mirimu. Tokyesinga overtime na kubeera zi promotion mbu bankuziza nze manager, ate byonna tebirina makulu. Webiri ku mulimu awo naye waka bw'oba tutwaliddeyo budde ogenda kubonaabona. Ye bujja. Nja kusaba bino extra time, osimanya biki abasomesa mugenda ku ssomero n'ofuuka nnyiniryo. Oyingirawo ku makya ate ku lweggulo n'oddamu ate somesa bino ate prep. Ogenda ofundikira olunaku lwo lwonna ng'olumaliddawo. We bagoba ku mulimu ogwo ofiirwa buli kimu kubanga obudde bwo bwonna obadde obumalira ku ssomero. Kati tolina kirala kiddako. Ensi egenda kubonyaabonya nnyo. Bwe bakuwa ssente ezo osobola okufokasinga ku naawe ky'osobola okukola mu ssente zo. N'oba ku ky'okola ebbali ng'ate omaze okunnyuka awo. Kikulu nnyo. Nakasembeyayo ddala tusanga mu mbeera zonna bakama baffe
abawala abalungi kino bakisanga nnyo nti mukama awatandise okukwatirira ayagala kukwana biki Uganda gye biri nnyo omuntu akwana bw'otandika okumuvuma oba okujomba naye oba omulaze response zuukuka olunaku lumu oli akwatirira otandika omutunula mu maaso mutunuliye mu liiso tobaako ky'omugamba kyonna akwatirire ng'omutunulidde butunulizi mu maaso bw'oti nga totemya mutunuliye okumala ne bwe ziba ddakiika 3 nga bwakwatirira tomugamba nti oba tonkwatako muleka kukwatako mutunuliye butunulizi mu mmunye bw'oti n'obusungu olaba oba enkyana akiddamu bw'omugamba bambi kirekerawo nze kyokka tonkwatako ebyo byonna oba omuyinvayitinga tunuuliyanga butunulizi mu muntu omukuba eriiso bwe pa akwateko ng'omutunulidde wooti mu maaso tomuvuma kigambo n'ekitomuddamu olaba oba enkyana dda abantu bangi bakuwaana obukambwe nga tolina ky'obagambye ate abantu bangi basobola okutegeera nti toli mwangu nga tolina ky'oyogedde ebiseera ebisinga si kwerwanako kwekulu wabula kumanya biki ebyokukola kategedde beera bulungi nkwagala nnyo